Mukama yibazibwe nnyo. Olwaleero tugenda kuba tuyiga owulira otya eddoboozi lya Katonda. Owulira otya eddoboozi lya Katonda. Yesu tumanyi Mukama Katonda ayogera mu ngeri eziwerako ddala nga 5 okusukira ddala okuyita mu kigambo kye, okuyita mu birooto, okuyita mu kwolesebwa, okuyita mu bantu ne mu ddoboozi lye. Wali owuliddeko ku ddoboozi lya Katonda. Sigamba nti kigambo kye obanga nga bw'owulira bwe njogera bwe nti. Wali owulidde ku ddoboozi lya Katonda kitere mu comment. Abantu abasinga balowooza nti Katonda tayogerera mu ddoboozi era tebakikkiriza. Onakiteeka mu comment oba oliawo bajja kukkiriza kuba nze Mukama yali ayogeddeko nange mu ddoboozi nga si bya kirooto. Ate mmanyi nammwe Mukama bangi ayogedde nammwe. Kitere mu comment section bw'abanga Mukama yali ayogeddeko naawe mu ddoboozi. So si bye tugenda okuba tutunuulira ku lwaleero njagala kukulaga engeri y'osobola okutegeeramu eddoboozi lya Katonda kubanga Mukama Katonda ayogera mu ngeri nnyingi nnyo ze tulabye, naye njagala kukulaga odisandinga otya eddoboozi lya Katonda. Okikola otya okubanga ogenda kuwulira eddoboozi lya Katonda. Kubanga ekituufu kiri nti amaloboozi mangi nnyo nnyo agagenda mu maaso mu nsi. Amaloboozi mangi. Kati gw'owuliriza yaditamininga obulamu bwo kye bufuuka. Gw'owuliriza yasalawo obulamu bwo kye bukola kye bufuuka. Bw'ogoberera eddoboozi ly'omubi ne bita deception. Deception kyeki? Deception kwe kuddisa, ne bakuddisa, ne bakujja ku mulamwa. Deception sitaani yabikola ebyo. Kati bw'ogoberera deception obula. Naye kubanga odisandinga eddoboozi lya Katonda ate era oligoberere. Ngenda kwogera ku bintu ebiwerako ddala by'olina okubanga okola okubanga odisandinga bulungi eddoboozi lya Katonda. Ekisookera ddala yiga okusirika. Pointi yaffe ennamba emu ejja kubeera nti yiga okusirika. Lwaki? Kubanga bangi olw'ebizibu bingi ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe osanga nga mukwano gwange otabanguse nga tokyabitegeera ate n'ogenda maaso ga Mukama. Mukama ayogerako gye ndi, Mukama njagala kumanya ogamba ki, osanga mukwano gwe otabanguse wenna. Osanga ebirooto by'olota bivudde mu bino by'olowooza ennyo. Oluusi n'olowooza nti Mukama Katonda yakola ki? Yayogera naye nga mukwano gwange wa. So bw'obanga oyagala okudisandinga bulungi eddoboozi lya Katonda yiga okubanga osirikako, okwatinga omutima gwo. Bayibuli yogera mu kitabo kya Zabbuli essula ya 46 lujja kubeera lunyiriri lwa 10. Bayibuli egamba musirike mumanye nga nze Katonda. Nagulumizibwanga mu mawanga naagulumizibwa mu nsi. Olw'ekkumi n'olumu. Mukama w'eggye ali wamu naffe. Katonda wa Yakobo kye kiddukiro kyaffe. Mukama w'eggye ali wamu naffe. Katonda wa Yakobo kye kiddukiro kyaffe. Olw'ekkumi lugambye musirike mumanye nga nze Katonda. The fact that Bayibuli egamba nti nno basirike kitegeeza nti baali batabanguse, waliwo chaos mu bo. Ne Mukama n'agamba basirike baleke bategeere nti ye Katonda. Baleke bategeere nti ye Katonda wa Yakobo, ye Katonda w'amagye, y'alwana entalo. Yagala okulaba mu Katonda mu bulamu bwo, yiga okubanga osirika. Yiga okubanga osirika. Abantu aboogera ennyo ababuubukabuuka bugaseera mujja kulaba nga kizibu nnyo okulya eddoboozi lya Katonda. Katonda ayagala nnyo omutima omusirifu, ayagala nnyo abantu abasirifu. Sigamba nti tulaawo osirike okwate ku ttama olindire Mukama ayogerere dda. Kati omutima gwo gwolina okuba nga musirifu. Abamu mutabanguka buli gw'otunuulira n'omukopeyalinga n'omulengeza nobako byogera mu mutima gwo kugamba nga omutima gutabanguka nedda. Fe okulaba nga omutima gwo musirifu. Bw'obanga omaze okusaba nakiyigirizaako yanja kiddamu kibagambe kiba kirungi bw'omaze okwogera ne Katonda mu ssaala tovaawo sipendingako kadde ng'osirika ng'ofumiitiriza ogenda kuwulira eddoboozi lya Katonda. Mukama agenda kwogera naawe, asooka kwogera naye mu mutima gwo nga si ddoboozi ly'owulidde naye mu mutima gwo n'ayogera naawe n'otegeera Mukama Katonda ky'agamba. Kino nno kikola nnyo. Okusooka bw'oba okitandika oyinza okutabulira ddoboozi lya Katonda aho oyinza oddiwulirawo naye bw'okimanyiira consistency buli kaseera ng'okikola ojja kubanga mukwano gwange owulira eddoboozi lya Katonda. Bw'ogenda mu kitabo ky'Abassekabaka Ssekabaka ekisooka essula 19 kyatandika ku lunyiriri 11 n'olw'12. Waliwo omusajja gwe bayita Eriya, mwenna mumanyi bulungi nnyo. Mukama yamuyita mu lunyiriri 11 n'amugamba ajje mu maaso ge. Najja ku lusozi lwa Mukama n'abeera mu maaso ga Mukama. Bayibuli egamba nti Mukama n'ayitawo ne wabeerawo embuyaga ey'amaanyi naye nga Bayibuli egamba Mukama nga tali mu mbuyaga eyo. Ne wabeerawo ekikankana eky'amaanyi. Bayibuli egamba nga Mukama tali mu bikankana ebyo, mu musisi Mukama nga tabiriimu. Ne wabeerawo omuliro naye nga Mukama tali mu muliro ogwo. Byonna nga bimaze okuyitawo ne wabeerawo eddoboozi, a gentle voice. Bayibuli egamba a gentle voice, eddoboozi eryo ettonotono ery'essendeekerevu
lyali erya Katonda. Ono omusajja gwe bayita Elijah yali amanyi eddoboozi lya Mukama, yali amanyi eddoboozi lya Katonda. Omuyaga bwe gwayitawo teyagamba nti Mukama tompiseeko ogenze, no. Ebikankano ebyayita byandiga Mukama ate kati ekikankano kiyiseewo ogenze nakyo, no. Omuliro bwe gwajja ndigambye Mukama nzuuno, egwe omuliro ogwokya nzuuno ndi wano tompitako, no. Yamala kuwulira ddoboozi eryamuyita. So si buli kaseera mukwano gwange nti onaba otabanguse nti Mukama agenda kwogera. Yigawo kubanga ohambulinga omutima gwo maaso ga Katonda. Bw'obanga oli maaso ga Katonda, make sure that everything is in control. Ng'okakasa Mukama nti byonna mu maaso ge agenda kubanga abikola. Okubeera awo omutima gutabanguse obeera obuusabuusa. Tokkiriza nti Mukama agenda kuyamba oba tagenda kukola ki, tagenda kukuyamba. Ne bw'obeera ng'omutima gwo guli wamu nti Mukama Katonda agenda kuyamba ate ogenda kuwulira eddoboozi lyakwe solution, omanye ekyokukola. Point endala, engeri gy'ogenda okuba ng'odisayiningamu oba okuwulira eddoboozi lya Katonda. Bw'obanga toli mulokole mukwano gwange, sooka olokoke olyoke odisayininge eddoboozi lya Katonda. Nja kugamba lwaki. Bayibuli yogera mu kitabo kya Yokaana sura 3 olunyiriri olwokusatu. Bayibuli egamba Yesu n'addamu n'agamba nti ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka Katonda. Weegenderezanga nnyo Mukama. Singa Yesu agamba ddala nkugamba nti very I tell you, Yesu agamba nti ddala nkugamba nti, manya mukwano agamba pay attention to what I'm going to tell you. Okay? Pay attention to what I'm going to tell you. Tosobola kuyingira bakabaka ba Katonda, tosobola kuwulaba nako okujjako ng'ozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Unless you are born again. Bayibuli zungu bwito bekola ki? Bwegamba. Kakati tosobola kutegeera ddoboozi lya Katonda. Tosobola kutegeera ddoboozi lye okujjako ng'okoze ki? Ng'olokose. Bayibuli yogera mu kitabo kya Revelation okubikkulirwa essula 3 olunyiriri olwabiri. Yesu agamba nti ali ku mulyango akonkona, ambasomerewo nawo. Agamba laba nyimiridde ku luggi neeyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye nange. Bw'owulira eddoboozi lya Kristo n'olokoka, ajja n'abeera wamu naawe. Agenda kulya naawe emmere. Of course agenda kulya naawe emmere. Emmere yategeeza ky'ekigambo kya Katonda. Ogenda kubeera in fellowship naye. Agenda communicatinga ng'owulira. Agenda communicatinga ng'okola ki? Ng'owulira. Abasinga kati abali wano ndowooza mwalokoka. Kanzikirize Katonda nti mwakola ki? Mwalokokawo mwakola ki? Mwayitawo. Kati congratulations. Ogenda kuwulira eddoboozi lya Katonda, agenda kwogera naawe gwike nnyini. Okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Yagamba tagenda tuleka nga bamulekwa, agenda tuwa Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu w'abo bokka abazaaliddwa omulundi ogwokubiri. Eddoboozi lya Katonda ebiseera bisinga Omwoyo Omutukuvu yagenda okwogera naawe. Omwoyo Omutukuvu atakuleetera Yesu tolina gy'ogenda kumusanga. Yesu yalinnya n'agenda mu ggulu nga buli omu amulaba n'abulirayo mubire n'agamba ajja kudda. Agenda n'atuuka ku mukono gwa Katonda n'agamba agenze obategekera ebifo. Kati wagenda kudda nga mulamusi. Naawe tudiringa na Mwoyo Omutukuvu mwino era gye tulimu. Tudiringa na ki? Na Mwoyo Omutukuvu. Kitegeeza nti Omutukuvu batakuleetedde Yesu togenda kumulaba. So Yesu obanga tunaba kulokoka abeera ku mulyango ng'akonkona. Konkona. Ani oyo? Yesu. Sikumanyi, you kick him out. N'omugoba. Abasinga twegana kuwulira. Akonkona ku mutima gwo twegana kuwulira bya Yesu. Omugoberawo n'otandike gye baatutama. So mukwano gwange obanga oyagala owulira eddoboozi lya Katonda, tekitegeeza nti Mukama tayogera nawe n'obanga toli mulokole. Mukama asobola okwogera naawe naye n'asobola okutegeera. Kubanga Bayibuli egamba bino bya mwoyo and they are spiritually discerned. Bw'obanga toli mu nsi ya mwoyo togenda kubitegeera. Kuyingira mu nsi ey'omwoyo kuba kuyingira mu ndagaano ne Mukama waffe Yesu. Ali ku mulyango akonkona, agamba bw'oggulawo agenda kujja atule wamu naawe, ali wamu naawe. Kitegeeza naawe ogenda kulya wamu naye nga bw'agambye okuyita mu kigambo kye, agenda kukuliisa ekigambo kye. Yagamba nti nno bwe mutalya mubiri gwange ne munywa omusaayi gwange temulina bulamu yadde. Mukama yeebazibwe nnyo. So oba oyagala okuliisaninga eddoboozi lya Katonda, gw'ayagala okuwulira eddoboozi lya Mukama, ekibuuzo kiri nti walokoka. Bwekyo mu kitabo kya Yokaana essula 10 olunyiriri lwa 27. Bayibuli egamba endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange,
nange zitegeera era zikola ki zingoberera. Kakati bw'obanga oyagala okuwulira eddoboozi lya Kristo oli ndiga ye oba toli? Mukama alina engeri nnyingi ya communicatinga. Bamalayika abaleeta obubaka bakyaliwo tebafanga. Omwoyo Omutukuvu waali. Ministering spirits zonna weeziri. Kakati Yesu ayagala kwogera nawe naye kisooka oli ndiga ye wamukkiriza kuba wamukkiriza twebaza Yesu tumwebaza ogenda kuwulira eddoboozi lye kubanga agamba endiga zange ziwulira eddoboozi lye. So zimugoberera zigoberera ki ddoboozi zigoberera ddoboozi. Okudisaninga eddoboozi lya Katonda kkiriza Mukama waffe Yesu olokoke. Bwonna kikola ekyo ogenda kubanga osobola okudisaninga eddoboozi lye. Bw'oba tokikoze togenda kusobola kutegeera bintu bino kubanga Omutukuvu alina okukuyamba nnyo. Okkiriza Yesu Omutukuvu ajja n'atula munda mu ggwe n'akuyamba okutegeera ebintu bino eby'omwoyo. Oba tolokose tumanyi nakumanya kyakugamba situmanyi naye nga bwe tugambye omukwano waye kkiriza Mukama waffe Yesu era kubanga owulira eddoboozi lya Katonda. Obubaka buno bane mu bulayikinge ka message kano ka sharinge obanga osobodde eri abooluganda kijaba kirungi nnyo kajja bakabayambako okwongera okuba nga bategeera. Buli ka message ketuteeka wano eno ku channel yaffe eno kabeera kalungi nnyo. Simanyi bakite mu sharinge obubaka bwaffe mu sharinge abasharinge bani mukola bulungi nnyo ddala. Sharinge obubaka buno butuuke ku bantu buyambe abantu bangi. Buli lw'ojja ng'oza okulaba wano eno video asisooka olikinge obubaka buno kibuyambako kubanga YouTube ebanga ebutambuza obanga tonaba kusubscribinga ng'oli mupya abamu muludde wano naye temusubscribinga simeekya muliko subscribinga koona kade onakikola ekyo ojja banga bakutegeeza olwatikanga video YouTube ejja kutegeeza kubanga ejja kubanga erabye to interested mu channel yaffe. So ejja kubanga obeera omu ku abo abasobola okufuna videos ze tuka almost buli lunaku. Nowadays I'm committing myself okubanga mbatira obubaka almost every day okubanga temumisinga kigambo. So mbanga ndi committed bwenti naye kola Google share obubaka buno liking busobole okubanga butambula. Point endala gyengenda okwogerako egenda okuyamba gwe ayagala okuwulira eddoboozi lya Katonda kwe kubanga ofaayo nnyo yabandoza point number 3 okubanga osoma ekigambo kya Katonda. Olumu munayisa ebirooto, olumu si bunnabbi oba kuwolesebwa, olumu munekibeera kigambo kya Katonda. 90% kigenda kubeera kigambo kya Katonda. Awo munonye Mukama ayogerako nange kino ne kino bakusongera ku kigambo kye kigambo kya Katonda kyogera ki kwekyo kyagala Mukama ayogereko naawe. Ate sooka otegeere Mukama kyayogera babe kulimi okutegeera olyoko consultinge. Mukama yeebazibwe. Noonya ekigambo kya Katonda kikyogera ku ekyo kyagala okutegeera. Ogenda kubanga otegeera Mukama kyakyogerako. Mukama bakuwadde eddoboozi terikontana na kigambo kye eva. Terikontana na kigambo wabula likonfaminga kigambo kye. Era Mukama bayogedde nawe ngeri gy'osooka okukakasa nti Mukama ayogedde nawe ng'okebeera mu kigambo kye nga kikyo kyennyini kyayogedde. So soma ekigambo kya Katonda. Bw'onaakisoma n'okiyingiza munda mu ggwe tolinda kugamba nti no kanniremu eno embeera nsome nedda. Soma buli kaseera beera ng'osoma beera Bayibuli ekubeere mundaayo. Kigenda kuyamba nnyo. Omwoyo Omutukuvu gwe baakuwayogera naawe agenda kukebera ebiri mundaayo akuyamba okuba ng'otegeera akuyamba okuba nga akusongera kati obeera ng'oli mukalu oba omumenya kubanga ajja kwogera ebintu nga tobitegeera. Ajja kwogera gy'oli nga tokola ki otegeera kubanga ekigambo tokikoze ki tokisomye. Abantu bangi temwagala kusoma Bayibuli, mwagala babalaguleko, mwagala bunnabbi, mwagala birooto naye tuyagala kusoma kigambo kya Katonda. Engeri Mukama gy'asinga communicatingamu naffe singira ddala kigambo ky'ensonga lwaki yatuwa Bayibuli. Tusome ekigambo kya Katonda. Bayibuli yogera mu Zabbuli 119 olunyi lwa 15 egamba bw'eti ekigambo kyo etawaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Okawulidde ako? Ekigambo kya Katonda tawaza yennyini eri ebigere byo. Lwaki kigenda kuba bwe kityo? Ng'okyanoonya Mukama kyagenda okwogerako ebyobulamu bwo waliwo owulidde byayogera mu kigambo kye. Bw'onaasoma Bayibuli n'ogiyingiza munda mu ggwe ojja kuba oli awo nga Sitaani ayogera naye ng'ekigambo ekiri munda mu ggwe kye kikuyamba nga kyogera eddoboozi eryo nga lyogera gamba ekyo si kituufu. Temujjukira Mukama waffe Yesu bwe yamala okubanga afukibwako Omwoyo Omutukuvu nga amaze okubatizibwa n'agenda mu ddungu amazeeko okusaba n'okusiba ennakwana. Omulabe Sitaani n'ajja okumukema n'amugamba nti obanga oli mwana wa Katonda fuusa amayinja
gafuula emmere. Ekyayamba Yesu kyekirwa kyakozesa. Yesu yali atuwa kyakulabirako. Yesu yali teyeetaaga kwogera n'ebyo byonna. Ne bw'atandi byogedde yandibadde yawangudde dda. Naye atuwa ekyokulabirako kye tulina okubanga yajja otulaga ekkubo. Byonna Yesu byakola yali teyeetaaga kubikola. Naye yabikolera ffe. Bwekuba kufiira yafiirira ggwe. Bwekuba kusiiba yasiibira ggwe. Bwekuba kusaba yasabira ggwe. Buli kyonna yakikola lwakubanga gwe yali alina buli kimu mu ggulu n'abirekereza. Naawe wuliriza bulungi. Wabanga Yesu yakozesa ekigambo kya Katonda n'agamba it is written, kyawandiikibwa, muntu abeerewo naki na mugaati gwo kaabula na buli kigambo kya Katonda, kitegeeza nti kigenda kuyamba nnyo okubeerawo gwe omwana wa Katonda. Kigambo kya Katonda Sitaani agenda kwogera often mu bulamu, agenda kubayogera buli kaseera naye kigenda kuyamba kyawandiikibwa kino. Kyawandiikibwa toyendanga, kyawandiikibwa otunula mu ngeri y'okwaka ng'omukazi omaze okumwendako, kyawandiikibwa. Bigenda kuyamba nnyo. So nga tukyanoonya eddoboozi lya Katonda eryogera naffe, birooto, kwolesebwa, nabbi, ddoboozi, ekyawandiikibwa kyo kirina. So nga bagambye nti no tebeera mu byawandiikibwa, oba olina ekyoyagala okusabira n'ekyoyagala okumanya, noonya Bayibuli eyogera ki ku ekyo kyoyagala okuba ng'otegeera. Ekyo kyennyini osobola okukikwata n'okisabiramu, ekyetabiza kisobola okwogera eri obulamu bwo n'ekikuzaamu amaanyi, nga widdemu amaanyi. Ekigambo kya Katonda omuzanye n'ekigambo kya Katonda. So mukwano gwange kwata nnyo ekigambo kya Katonda. Mu Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunyiriri lwa 16 Bayibuli egamba buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda. Buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda. Era egambye nti era kigasa, buli kyawandiikibwa kikola ki? Kigasa. Olw'okuluŋŋamyanga kitegeeza nti ng'obula eddoboozi lya Mukama lyogera mu ndaayo ne likuluŋŋamya. Omutukuvu agenda kukuluŋŋamya naye ng'akozesa kigambo kya Katonda ekiri mu ggwe. Kijja kuyamba nnyo likogonayizinga nti omutukuvu yayogera singa oba olina ekigambo kya Katonda munda mu ggwe. Olw'okunenyanga Omwoyo Omutukuvu yalumiriza ekibi n'omusango, agenda kukozesa ekigambo kya Katonda agamba eri Mukama yogera bw'ati wakoze ne bw'oti, oba obula agenda kukulumiriza kuyamba okuteera mu kkubo lyo. Olw'okutereezanga agenda kutereeza ki? Ebigere byo. Twali wano Dawudi nga yogera mu Zabbuli nti ekigambo kya Katonda kye kikola ki? We musana kwalabira yettaala kirungamya ebigere bye, nti bw'aba atambula bw'ati abalowooza ku kigambo kya Katonda kye kimukuuma alimu okula. N'olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Kati ekigambo kya Katonda kye kigenda okuyamba n'okutambulira mu butuukirivu. Bw'obanga tokitegedde, bw'obanga tokisomye, kigenda kubeera kizibu okubanga odisaaninga eddoboozi lya Katonda. Point gye okusembyayo eno nno nkulu nnyo. Okay? Bw'obanga oli confused mu bulamu ng'ebintu tobitegeera bulungi, okay? Gende wa musumbawo, gende wa mentawo. Buli muntu yenna olina okubeerako n'omuntu akumentalinga. Buli muntu yenna olina okubeerako n'omuntu akumentalinga. Timoseewo yalina Apostle Pawulo. Yali amukola ki? Yali amumentalinga mu bintu eby'omwoyo. So olina okubeerako n'omuntu akola ki? Akumentalinga, akuyambe. Osoma mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula ya 3 n'esooka paka mu 8. Samwiri yali nga ayina kabona gwe bayita Eri ng'abeera naye ng'era babeera bonna basula mu nnyumba emu. Kabona Eri ng'awulira eddoboozi lya Katonda ng'era addisaanira bulungi ng'era ategeera Katonda bw'abanga akola ki? Yayogera. Naye nga Samwiri tabitegeera. Kuba Samwiri yazaalibwa omukyalo gwe bayita Kaana, mukimanyi bulungi nnyo. Omukyalo yali yayira Katonda amuwa omwana, yali mugumba. N'akola n'ekisuubizo maaso ga Mukama nti bw'onampa omwana nja mukuwa akuweereze. Samwiri bw'atyo bw'azaalibwa. Era omwana ono bwe yakulakulamu awo n'ava ku mabeere n'atandika okwogera, n'amutwala n'abeera nga ku kanisa. N'abeera ne kabona Eri n'amuwaayo. Yakulira mu kanisa naye nga tasobola kudisaaninga ddoboozi lya Katonda. N'omu Katonda yamuyita, Samwiri n'azuuka n'alowooza Eri yakola ki? Yamuyita. Bamuyita n'enfunda eziwera mpaka Eri bwe yamugamba nti oyo Katonda yakuyita. Kakati baddamu kuyita gamba nze nzuyo omuddu wo yogera. Mukama yeebazibwe nnyo. So sometimes waliwo ebintu ebimu nga muntegeerayo. Samwiri ateeka okubanga alina kye yali ategeera ku Katonda buge mazima. Naye ng'eyo eri eddoboozi tanaba kulidisaaninga bulungi eddoboozi lyennyini erya Katonda. Kubanga Mukama Katonda ayogera mu ngeri nnyingi nga bwe mbagambye. Ayinza okuba yali amanyi birooto, ayinza okuba yali amanyi kwolesebwa, naye nga ku mulundi guno Mukama amuyitira ddala mu ddoboozi lyennyini naye nga takitegeerangako, takirabanga nako. Kati kyatwala kabona gwe yali abeera naye taata we mu mwoyo okutegeera nti Katonda ayogera n'omuvubuka. Samwiri yali nabbi w'amaanyi.
yafuka ku Sawula amafuta, yafuka ku Daudi amafuta, kabaka gwomanyi ow'amaanyi Samwiri oyo gwolaba. So yalina kitaawo ono w'omwoyo bwe yali abeera naye ku kanisa amuyigiriza eddoboozi lya Katonda bw'alina okuba nga lidisayininga, era okuva awo kimanyi nti Samwiri yatandika okuba nga lidisayininga eddoboozi lya Katonda. Kubanga ebintu tobitegeera, oluusi ekirooto tokitegeera, funye okwolesebwa tokutegeera, embeera togitegeera ng'olaba ogezzaako kuba ng'ofigalinga abantu ebintu tobitegeera, genda ewa taata wo ow'omwoyo omwebuuzeeko, mukubire ku ssimu omubuuze, taata wange ow'omwoyo kino Mukama agamba ki? Mukama akola ki? Agamba ki? Agenda kubanga akola ki? Akubuulira, agenda kubanga akulungamya. Bataata bammwe ow'omwoyo bakozese, abamu bakubira musindika bimu bya 10 byokka. Taata wo ow'omwoyo, yes, olina okuba nga waayo nno kankubuulire, tomukubira ssimu. Abamu kuba mukubi ssimu, kino kikimusumbuwa abantu. Mukama yeebazibwe nnyo. Okay, so ejo wekimu ekikumi etaatawo w'omwoyo, ekkanisa mw'ofirishipingira etaatawo w'omwoyo, walukukira etaatawo w'omwoyo, mukubire, muteganye kubanga gwe mulimu gwe, kubanga akumentalinga. Kubanga olina momentum yasa okuyamba nakyo kirungi. Okay, so ekyo mukikozese nnyo okulungamizibwa. Naye mbagambye bw'obanga olina taatawo w'omwoyo mufeeko nga taatawo w'omwoyo. Tobeera bubeezaawo okukuba bukubi masimu gokka. Nedda, manya nti musumbawo, mwoyo ku birabo, mwoyo ku buntuntu. Bw'alaba essimu yasanyuke, Mukama yeebazibwe. Abamu yo bothering people, omuntu yeebasa omukubira, sammeka omukubira, kubanga gwe mulimu gwe alina okuba akuddamu. Mukama yeebazibwe. Tobeera mulokole bw'atyo. Taata w'omwoyo, mufe ku bataata bammwe ab'omwoyo, mufe ku basumba bammwe, temubanige ekitinda. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Now, mu byonna bye njogedde ng'omwana wa Katonda, njogedde bingi, naye kisingira ddala obukulu, weekwate omwoyo omutukuvu. Yiga okubuuza omwoyo wa Mukama. Buuzanga omwoyo omutukuvu, mubuuze omwoyo wa Mukama. Eno embeera nkole ntya? Ajja kuwa ekirooto, ajja kuwa ekyawandiikibwa, ajja kuyamba omwoyo omutukuvu. Kubanga era gye tunjudinga naki? Na mwoyo omutukuvu. Okay? Buli kintu kyonna Yesu agamba agenda tulekera omubeezi, anaatulungamya bonna, agenda otuyigiriza, agenda otubulira ebigenda okujja, emirimu gyonna omwoyo omutukuvu yakikola. So yiga okubanga weekwata ku mwoyo omutukuvu obanga yabuwulira eddoboozi lya Katonda. Omwoyo omutukuvu mufuule mukwano gwo, tomubuuza lwokka olina kizibu, nedda mufuule mukwano gwo, fellowshipinga naye, agenda kubikula ebintu nga tonaba na kubuuza ye kennyini. Bamujja beera muli wamu mu mukwano ababiri. Yesu omukkiriza azze munda mu gwe in form of the Holy Spirit, kakati mutudde wamu, mulya wamu naye, mwogera wamu naye. Omwoyo omutukuvu mufuule nnyo mukwano gwo. Obanga oli mupya, subscribe nga kona kade, unakikola ekyo togenda kumisinga video zaffe ziteekayo almost buli lunaku. Kamasomero ekyandikwa kimu kiri mu Yakobo essula esooka olunyiriri olwokutaano. Bayibuli egamba bw'eti, mbagambye mwebuuze ku ki? Ku mwoyo omutukuvu. Bayibuli egamba bagambye mu kitabo kya Yakobo essula esooka olunyiriri lwakutaano, naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi, asabenga Katonda atamma, awa bonna so takaayuuka, era galimuweebwa. Mukama yeebazibwe nnyo. Obanga olina amagezi g'oyagala okumanya, genda ewa Mukama Katonda, tekiri mu buzibu kumusaba. Omwoyo omutukuvu agenda kukuyamba, agenda kukubikulira kubanga gwe muki? Gwe mulimu gwe. So nja kukoma awo olunaku olwaleero. Obanga oli mpya, subscribinga kona kade, selectinga all, ojja kuba nkufuna notification buli lwe tunaba nga taddeyo video zaffe. Bali obubaka buno mulayikinge, buli wojja wano sooka nga kulayikinga. Mukama yeebazibwe. Tutende mu comment section, Mukama Katonda gwe yayogerako naawe atya, olowulidde ku ddoboozi, ofuna birooto, ofuna kwolesebwa, abalala nabo bajja baba nga bakola ki? Bakuyigirako. Mu comment section mulimu enamba yange y'essimu. Okupeeza message n'ogatta mu group yaffe ya church ya WhatsApp. Group ya WhatsApp ejja kuyamba nnyo okuyiga bingi. Ejja kufuna omukisa okuba nga oweereza wamu naffe mu group eyo. Okay, weerezako message. Kijja kuba kirungi. Agala okulaba ka video akaddako kona wano waggulu wano, ojja kalaba ka video koogera nakakoze kayigiriza omuntu ng'ebiro tebiraga, in fact ebiro bikuyiseeko, ebiro byakuyitako dda, ebiro tukikulabira nti ebiro bikoze eki, ebiro bigenda, ebiro bikuyitako. Kona wano waggulu bw'otakonako tekagenda kulayinga, akakoneko waggulu awo ojja kalaba akakoneko, onakakonako kagenda bakapulayinga, olabe ka video kagenda kukuyamba nnyo ddala. Emikono mbeere bulungi, mweraba.